amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo amiina gyatwala mu kisa guno mukwano okukwaniza nte programu yaffe lesson weekend wano tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Essaawa ziba 2 paka ssaawa 3 ku 3ABN amazima gatajunguluddwa. Njala kukulisaayo nnyo mu nnaku zaffe zino ezibadde ez'ebikujjuko ate nno nga zikyagenda maaso kuba tulinayo 31 tulinayo 1 January. Ennaku ezo zonna wano kalenda zaffe ziba myufu nga biseera byakujaguza byakwebaza. Omusajja yaga nti bibeera bino kati nga Christmas bw'ogiraba naawe mukwano gwange. Abantu mbaddeyo mu binu tutera okuvumirira ebikolwa byonna ebitali bya butuukulufu ebikolebwa ku Christmas. Bamusiiga Yesu enziro ga amabala ne gaggwamu walagi ate n'ogattako n'ebintu ebiringa ebyo. Naye nga twagala obbakulisaayo nnyo naye nga tuli mu kunzika ne lesoni yaffe eno namba 13 gye tuli nayo ebadde ku kitabo kya Yokaana. Nina omukisa olwaleero nti nina abasumba bange okuva mu Kikajjo district. Bana nsanyusa okubalabako. Omulabi waffe omusumba wange wano gwe nina oyinza oba tumumanyi linnya bulungi asookera ddala ye musumba Majala Joseph. Oyo ng'avudde ku luuyi luli olw'Ebusaawula Kikajjo district. Sebo webale nnyo ebalire ddala okussa ekitiibwa mu invitation Omukama akutuweere nnyo omukisa. Waaw. Ate mukkirize mbanjulire omusumba waffe aliko amafuta ag'enjawulo. So omusumba kansooke kuyozeyoze. Mukama yeebazibwe. Akuyinzisizza. Tugamba nti okutuuka leero Mukama atubedde. Naye musumba waffe nga 21 omwezi ogwa Desemba yasobodde okubeera nga atuuka ku kkula ery'okwawulibwa ng'omusumba omuteekeko emikono. Ordained minister of the General Conference of Seventh Adventist Church around the world. Sebo toyanza nnyo Mukama okutuusa ku kkula eryo. Era nga ye musumba waffe Yobu Kimbugwe. Twabaddeyo bulungi nnyo wali ekireka. Tukulisayo nnyo Sebo. Buuza ku mulabi waffe oli awo ekigambo. Neyanza Sebo. Basebo ne bannyabo basebo ne maama atulaba njalo kwanirizaako mu lesson week eno. Tulina okwebaza Katonda olw'omwaka oguggwako. Tulina okwebaza Katonda olw'ebyo byatukoledde ebirungi ate era n'ebizibu byatuyisizaamu. Wow. Ate era njala okwebaza Katonda gw'agyekumiddeko TV 3ABN okubeera nga programu eno ogirondoola era olina by'oyize. Njala okwebaza mukwano gwange Jonathan Matovu abaddewo omwaka mulamba ng'ateekateeka era nga y'omu ku banjuzi omukubirizi omukulu. Naawe wennyini nsa Mukama akuwa omukisa nga tuva mwaka 2024 tuyingira 2025 atusaba tuyingire n'amaanyi ate tubeere ba mwoyo okusinga ni bwe tubadde kaakati. Weyongera okujagala okugiwuliriza oba okugiraba TV eno n'okuteeka mu nkola ebyo byonna bye tuyiga. Mukama akuwa omukisa. Amen. Eso sombange Majala nawe baako kyotegeeza omulabi waffe ng'omubuuzaako. Abaagalwa njagala kubalamusaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama tumwebaza olw'obugabirizi bw'atugabiridde okumala mwaka mulamba. Kaakano guguno tugenda tugukuba oluku mu mutwe. Twebaza olw'ebyo bye tusobodde okufuna. Ate Mukama waliwo abaana bayimba nti nkwebaza amakubo g'oggadde. Era tumwebaza olw'ebyo byaziyiza tukikiriza nti ye Katonda. Osigala omusuuta. Tusigala tumusuuta alina ensonga. Nange nyongera okubebaza okwekumira ku mukutu gwaffe guno
olw'okuyiga ebyokuyiga ebizaamu amaanyi eby'omwoyo eby'obulamu ebyenkulaakulana. Mukama bampeera omukisa. Weewaawo tweyanza nnyo basumba baffe. Abo basumba baffe abavudde mu Kikajo district abagenda okubeera nga abatukulemberamu mu kutegeera lesoni eno eggalawo. Twebaza Mukama nti atuwadde a very very good lesson nga tumalako kwota eno eyokuna. Nti batunulira ekitabo kino ekya Yokaana, John the Gospel. Yokaana yawandiika ebitabo bya mirundi 3. Yawandiika the book of Revelation nga liri mu bizinga bye Patamu, ate yawandiika n'ekitabo eky'amabaluwa gali 3, ebbaluwa esooka ey'okubiri n'eyokusatu eza Yokaana. Naye n'agaana edda naye nkampandiikeyo n'enjiri okwongera okutangaaza ezimu ku nsonga enkulu ku mwana wa Katonda Yesu Kristo. Era ebimu ku bye tuzudde Major twalabye nti Yokaana ekirubirwa kye kulaba ng'abantu obwesige bwaffe bwonna tubuteeka mu Yesu Kristo, nti teri mulala amuvuganya wabula ye yekka ye mwana wa Katonda omulokozi w'ensi yonna. Era nga mu ekyo yatugirayo kye twandese ebyamagero, obubonero awamu n'ekigambo kya Katonda nga bwe kiri mu ndagaano enkadde to back up his arguments. Okugamba kozesa ekigambo arguments abayivu bayinza okwongera okitegeera obulungi kyenjogerako abayizi ba Bible students nti Yokaana kyabadde aluubirira oba kyaluubirira kulaba nga ffenna okuyita mu kigambo kya Katonda, okuyita mu byamagero Yesu bye yakola awamu n'obubonero tukkiriza nti Yesu Kristo ddala ye Masiya, the long awaited Messiah. Kale no n'ebigambo ebyo twagala kubeera nga tuyingira mu lesoni yaffe y'olunaku olwaleero. Katugenda kusooka na kusaba. Musumba wange Joseph Sebo tuweereyo esaala. Katuweeyo okusaba. Tukweyanziza Mukama olw'obugabirizi bw'otuwadde okumala ennaku nnyingi nnyo mwaka guno. Tukwebaza olw'ebigambo bye wateeka mu kigambo kyo. Naffe abatagwanidde nnyo abawonoonyi lukulwe tugabane ku ebyo ku byama byo. Kkiriza nga tubiyiga Omwoyo Omutukuvu yabiwandiisa atubikkulira okubitegeerera ddala. Nga tumaze okubitegeera tuve wano nga tugenda okusikira obwakabaka obugenda okujja. Na buli muntu awulira ebigambo bino kateekebwe olw'okuddako omulundi ogwokubiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tweyanza nnyo muganda waffe tweyanzege. So tugenda kuba mikwano tutunulira okutegeera olwali tuli mutunulira empumbawomba the epilogue. Sajja nga bwe yakireesa awo awo prologo si enyanjula kati eno epilogo empumbawomba oba empunzika conclusion empundikira gye tuli mu kutunulira. Naye nga Yokaana awunzisa ati awunzika agamba nti kutegeera Yesu na kigambo kye. That is his statement, knowing Jesus and his word. Naye we twakomye luli mu wiiki ewedde twali tutunulira essaawa ey'okugulumizibwa. Tulaba omusaalaba n'okuzuukira. Kati twolekedde ensonga yaffe ey'olwaleero. Musajja ekitabo tukinyumiddwa kati tuli mu kuwunzika tetulina nnyo bye tugenda kwongerezaako nnyo. We are just simply concluding ebintu nga bye bibadde okuyita mu lesson kwota eno yonna. Olunyirira okujjukira lwatugambye edda munoonya mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo n'ebyo bitegeeza ebyange. Neewuunya lwaki olunyiriri luno lukomyewo kubanga n'emabegakaawo lwakozesebwako nga memory verse ku lesson yali yogera ku testament scriptures. Twebuuza ekibuuzo lwaki olunyiriri luno lukomyewo ate nga boogedde ku mulamwa gwe tuliko okutegeera Yesu n'ekigambo kye. Naye ate olunyiriri olwaganga Yesu ali mu kuddaalira abasajja bano. Ebyawandiikibwa ekigambo kye. Munoonya mu byawandiikibwa Abafalisaayo. Nga mulowooza mulinamu obulamu obutaggwaawo. Naye ebyo bye bitegeeza ebyange. Kati awo kiki Abafalisaayo bano kye bali talina Yesu kyayogerako? Yes. Abafalisaayo bano. Ate nga babinoonya. Abafalisaayo bano be bantu boogeraganyaako nti baalina ennyiriri ku ngalo nga Bayibuli bagimanyi bafaanana okuba nti bagimanyi nga bakugu naye bamanyi naye Mukama waffe bwe yajja tebaamutegeera. Kati agezaako bagamba nti bassebo
newankubadde muli bakugu nnyo mu byawandiikibwa musobola okusinziira ku njigiriza ey'ekifalisaayo ng'omuntu asobola okwogera ekitabo essuula namba n'agikuba wali naye bagamba nti mwebale ebyo byonna mubimanyi naye bwe muba temundaba mu ebyo bye mwekakasa bye mulowooza nti muli bakugu waliwo obuzibu kubanga ate ebyo bye byogera ku nze yesebo kano tugenda tunyumira okusoberera ddala eyo mukwano gwange atulaba ng'enyiririzo zirina naye ng'ekigambo tolina katugende maaso sire omusumba yongerezaako tugenda twalatandika kwetegereza konkuluzo y'omusajja Yokaana omulizi w'enjiri gyatuwadde weewaawo ebigambo bino bitegeeza Kristo. Yesu Kristo ye yabiwa ababiwandiika. Yes. Naye olw'okuba nti nno tuzaalibwa mu nsi muno nga tuli mu buwambi twekanga bwekanzi nti ebigambo bino tubeera contrary nekyebigamba ne tutandika okupalapalanya n'okusala amagezi. Kati ekigambo okufuna amaanyi okukikola mufe tekiriimu naye nga twagala ate okukikola kati gyetuva tweteerawo amakubo agaffe ne bwe wayitawo omulembe ne twagala nnyo amakubo ge tweteereddewo okusinga ekigambo kyennyini kye kiyigiriza. Kyava agamba Abafalisaayo n'Abasedukaayo nti mwakyama olw'obulombolombo bwe mwaweebwa bajjajjammwe ne bakitammwe. Ekigambo kya Katonda kijja nga kiraga amaanyi ga Katonda okumufeesinga naye olw'okuba nti tulina obunafu twekanga bwekanzi nga tulina ebintu bye tutaddewo ne tubigoberera ate ne tuva ku kituufu. Yesu Kristo bw'akomawo ng'alaga nti bino bye bituufu ng'abantu baabula. Kitegeeza ki? Tire ku mulembe guno oyinza okulaba ebintu ng'abantu bye balowooza nti bye bituufu era bye bayigiriza nti bye bituufu naye nga ddala balinga mu ddalizo. Kubanga ekigambo kirina bwe kijjayo amaanyi ne kigateekawo ne kibeera ng'omuntu bw'oyinza omusembereza omuliro yeekanga bwekanzi ng'agenda yeeyongerayo. Wali olunzeeko ku bukoko obuto babuleeta ne bagamba nti buteekeddwa okubeera n'ebbugumu. Naye gye bakoma okuteekawo ebbugumu ligenda liugoba ne bweyongerayo eri libuyamba n'obuteekuuma kuba bwe bwebeerera awamu olw'empewo ne bwagala okweteekakawa bufa. Kati bateekawo ebbugumu ne bugenda nga bukola ki? Kati ekigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo bwe kijja ne kituulawo tetuyina maanyi kukisembera kubanga Katonda mutukuvu n'ekigambo kye kitukuvu. Kye tukola ffe twefunira ebintu ebiziyiza amaanyi gano oba layiti eno oba obutukuvu bwe ne twezimbira ekikomera. Kati ekikomera ne tukitwala ng'ekitukuvu ennyo okusinga ekigambo. Kwekanga tuli balinga mu ddalizo. Kati Abafalisaayo kye baali baazimba. Ng'ekigambo kye kigamba kitegeeza Yesu Kristo agamba nti yenze naye olw'okuba baazimba bingi. Kankuba ekyokulabirako okuva kwega kutegerekeko bulungi. Bayibuli egamba nti obanga munjagala munaakuuma ebiragiro byange. Kati omuntu bw'awulira ekintu ekyo n'akigezaako mu maanyi ge ne kigaana kyakola ng'agamba nti ebiragiro ebyo byonna byakomerwa ku musaalaba kyenteekeddwa okukola kukkiriza Yesu Kristo jangu nga bw'oli kubanga Yesu Kristo ajja kukuwonya. Kati oyogera ekintu ekituufu naye ne weezimbira ekikomera kubanga kino ekintu kinene nnyo kirimu amaanyi otasobola kukola nga gwe omuki. N'Abafalisaayo baazimba ebikomera byabwe Yesu bwe yajja n'abaga nti kino kyekituufu nga si kyekituufu. Therefore nakaakati ensangi ze tulimu kaakati waliwo ebintu bye tulowooza nti bituufu naye nga tuli bbali nga muki nga mu ddalizo. Omwaka guno ogujja weetaaga okutunuulira tobeeranga ekigambo kya Kristo kyogeranga kigamba nti munoonya mu byawandiikibwa nga mulowooza nti birimu obutukuvu naye ebyo bimulowooza ebyo bitufu kubanga mwataddewo nammwe ebyammwe ekigambo mwakivuddeko mutegeere mulayo. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli mu kutegeera ekigambo kutegeera Yesu n'ekigambo kye. Kwegamba ebintu bino biri inseparable. Ngulengera nti toyinza kwawula Yesu ku kigambo kye. Era bw'ogaana ekigambo bw'ogaanye Yesu. Yesu yennyini. Kubanga Yesu tayinza kwogera ate ebitali bibye. Kyalaze ndowooza kyagambye nti bitegeeza ebyange. Which means kino byonna byonna bye muli mu kusoma. It's so about me. Naye bwe muli mu binoonya ate temubiraba. Ate nze muŋŋaanye. Kwegamba kiki ekyo waliwo challenge eri ku muntu eyeeyita okubanga Yesu amukkiriza nnyo naye ng'ate ekigambo Yesu kye yayogera ate takitambuliramu.
ate ng'agamba nti kyalaba. Sijaga knowing Jesus, kutegeera Yesu n'ekigambo kye. Yes, Era awo nawe ekibuuzo waliwo enjawulo wakati w'okutegeera kw'omutwe n'omutima. Njawulo wakati w'okutegeera kw'omutwe Head knowledge n'omutima. Okutegeera kw'omutwe musumba ky'ogamba ge magezi ag'ensi. Yes. Kutegeera ebintu obukusi. Kuba ebintu bitegeera kiri logiko kitegeerekeka. Ozaalibwa okirabye. Gamba toyinza keera ku makya n'ogamba omuntu nti natambulidde ku mazzi nga sirina lyato bagita life jacket. Sina lyato mu magezi ag'obuntu ekyo tekiriyo. Era oli ajja kuga nti oyo bamutwale bakebera obwongo. Gindi betabika. Bamutwale bakebera obwongo. Magezi ga muntu waliwo ebintu byetulizoninga nga logically bijje ebiri naye ate mu byakatonda nga tebijja kukola makulu. Tebikola makulu. Kyava agamba nti nze kuba mwina we mukoma naye byange mwetaaga n'okubeera n'okukkiriza wadde temusobola. Kubanga nze byange bisusse ku mmwe. Kati amagezi ag'obuntu gayina we gakoma. Bw'agamba amagezi ag'obuntu agamba omuntu eyagwa mu nsobi alimu ekigambo kye bayita okwonoona alemererwa. Ni Katonda talemererwa, tewali kimulema. Kati awo wali enjawulo nti tuli ku being, tuli ku Katonda bwe twagala naye ng'ate ye ali omniscient, ali omnipresent, ali kwegamba ali buyonna naye ate ffe nga tulina limitation tulina we tukoma. Ate tasobola tukukusa by the way naffe tutwale paka nga amaze okutukyusa. Akulera until akutuse ku ddaala eryo. Akutuse ku ddaala eryo. Kati awo wali enjawulo sebo. So mukwano gwange atulaba tuli mu kugezaako tuli ku nyanjula eno ey'ekitabo kino ey'empunzika ey'ekitabo kya Yokaana era nga we tukomye tuli mu kulaba olunyiriri luno olw'okujjukira engeri gye lukwatagana n'ekifaananyi kyonna ekya lesson nti oyinza okubeera eyo mukwano gwange nga Yesu Kristo ekigambo kyo kisomye kuba nze nkubulira amadiini amangi agali mu nsi buli diini esituka. The uprising of religions today, they come as a result y'okubikula ki kigambo gye kikoma okubikulwa n'amadiini nigati niziyunga siba kiritaata ngera bwayogedde nti munoonya muki kigambo abantu bafefeta oyinaganize ndi Mormon naye ng'asomye naye omanyi taata lwaki gyekiri ekyo kubanga twagambye nti omusana oguva mu kigambo kubanga mungi omuntu agwagala naye talina maanyi kugukola ki okwekanga nga yeezimbiddeyo akake nga yeezimbiddeyo noono akake naye ng'ekituufu kiri nti amaanyi okuyingira mu musana ogwo kubanga ne Musa bwe yava eri Katonda baamutunuulya ne bagamba nedda katusale amagezi tumusibeko ekiremba ku maaso. Ntumaze point gye ngamba yino nti ekigambo kirimu amaanyi oba oli awo abantu majority Christianity bazimbidde kuki ku kigambo bonna basoma ngera Yesu wage nti munoonya mu byawandiikibwa but here is the missing piece kiki ekibagana okutegeera nti munoonya mu byawandiikibwa naye tebalabamu Yesu kubanga mmwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutagwawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange nze Kristo yenze central w'ekigambo kino kye munoonya naye mwe Eva munoonya mukyo but you don't find me kiki ekibagana olabye enyanjula kiki ekibagana nti omutima gw'ekigambo temugulina. You may have the head knowledge y'ebyawandiikibwa you have knowledge omutwe but omutima temukola ki teguliiwo kasoke tuwumule namu tukomewo tulabe instances ez'enjawulo eziragira ddala nti for sure osobola okubeera eyo ng'ebigambo byo bimanyi naye nga nnyini kigambo tomumanyi. Katukomewo. There is no story, no movie, no book ever written
so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later swallowed by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on the microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host. Weewaawo Amina tukulisayo nnyo mukuumulamu ate naawe eyakatwegattako mukwano ne tukwaniriza mu lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Yonasaani Matuvu ndi omu ne Musumba Majala Joseph okuva e Busawula Kikajjo district ate n'omusumba ffe atwala district eye Kikajjo Musumba Job Kimbugwe. Tugenda maaso tuli mu kwetegereza okutegeera Yesu n'ekigambo kye. Bwe tukomye olina okubeera omwegendereza kuba kyangu nnyo okutegeera okusoma ennyiriri naye nga nnyinizo gwe zoogerako tukoze eki tomutegedde. Kyova olaba emponzeko egamba okutegeera Yesu n'ekigambo kye. Bw'otategeera Yesu n'ekigambo kye oba tokitegedde. So nga nakyo bw'otakitegeera naye oba tomutegedde. Bino tebyawakana. Meeting in Galilee. Ensinkano eno mu Lukuŋŋaana lw'e Galiraaya. Okay. Lukuŋŋaana. Okay. Yatiisa Oluganda. Okay. Kale sebo. Ensisinkano eyo oba olukuŋŋaana olwo luli lutya? Olukuŋŋaana lw'e Galiraaya era bwe yali awunzikasa akanjula yayogedde ku bantu abataali beetegefu olw'okufa kwa Yesu. Be bamu ku baali be yali ayogedde nabo naye nga tebamutegedde be bayigirizwa oba be batume. Yababuulira nti ajja kufa enfunda eziwerako ne bakiwulira muli ng'era bulijjo be bayigiriza ne tuwulira ekigambo ne bakiwulira naye ne takitwalanga ekikulu naye n'afa. Era bw'amala okufa abooluganda bano nga bakulembeddwamu Peetero ne bagamba nze bayize ngenda kuvuba. Mugamba naffe tugenda naawe ssebo totuleka wano. Lwaki? Kubanga tebategeera bya Yesu bye yayogera. Era ne baddayo ne bavuba. Naye twalabye mu kitabo kya Yokaana essula ya 21 olunyiriri olusooka paka ku lw'omwenda nga baba bali eyo bavuba omuyise n'ajja gwe batasooka kutegeera. Naye nga bavubye okuva obwedde ebbanga eriwera nga tebakwasizza. Muyise n'abagamba nti abaayi ng'ali ku lubalama eri bo bali mu mazzi. Aga nti musuule emigonjo ku luuyi olulala. Ne basuula Bayibuli egamba nti ne bakwasa ebyennyanja. Buvannyuma lw'okukwasa ebyennyanja ne bamanya nti asobola okulagira ekintu kino ali omu. Ye Mukama waabwe. Baga nti ye Mukama waffe. Peetero n'adduka misinde bonna ne bavaayo nga bakwasiza n'ebyennyanja ku luuyi lwe yabagambako ne batuuka ewali Yesu. Era nga batuuse ewali Yesu waliwo ebintu ebyatuukawo. Basanga waliwo omuliro nga waliwo n'emigaati emiteeketeeke n'abaliisa. Naye waliwo
emboozi gye njagadde tutuukeko eyankoze obulungi ennyo ey'akatundu kano akasande okulukuŋŋaana lw'e Galiraaya. Oluvannyuma nga batuusizaawo yabuuza Peetero ebibuuzo byali 3 nga byagala okufaananamu bw'oba osomye Bayibuli y'Oluganda naye bw'osoma mu details tebifaanagana nnyo. Amubuuza nti Peetero onjagala? Peetero amwanukula nti ggwe omanyi mukama wange nga nkwagala. N'amubuuza enfunda ziwera 3 naye lesson yabitumenyedde nga ebibuuzo ebyasooka Yesu Kristo byabuuza mu lulimi Oluyonaani akozesa ekigambo agapao. Ebibuuzo ebibiri ebyasooka naye omusajja ono bwe yeekebera bw'atyo okusinziira ne ku kuwera kwe yawera eri Yesu ng'agenda okukomererwa n'awulira ng'amenyesa omutima ku kibuuzo ekisembayo ekyokusatu. Era mu kuddamu kwe ye teyaddangamu kwagala okwannamaddala, ye ayogera ku kwagala okw'ab'omukwano nti mukwano gwange Musumba Matovu, mukwano gwange Fireo. Lwaki? Ng'agezaako okwolesa ddala ekyo kyali takyekulembezanga luli kubanga yagamba ssebo tebakwata ku nze ngenda kufa n'omuntu. Omuntu yenna n'ayimirirawo gwe ngenda okufa naye era nga yeekulembeza. Naye mu katundu kano yatulaze nti ku luno yakkakana n'aba mwetowaze nnyo. Peetero n'agamba nti gw'omanyidde ddala nga nkwagala naye okwagala okutali kuli kwe nayolesa kwe neewanika kwe neepankapanka nti nkusobola nti nja kufa naawe. Kubanga baamuyita nti ssebo badde n'omusajja oyo. N'agamba nti mundeke era emirundi 3 n'amwegaana. Era ddamu ogimubuuza emirundi 3 nti onjagala. Naye ku byonna muzika mugamba londa abaana b'endiga zange. Era kituwa okuyiga wano okukulembezanga Yesu mu byonna. So okwekulembeza nti nze nga bwe nsobola nze ndi wakika nze manyi kino manyi byawandikibwa temunzanyirako nze nanyini wano nze nyini mu maka sebo nze musajja maka muno nze mukazi maka muno nedda teweekulembeza Mukama waffe akulembere ate n'obwetoowaze nga bukulembedde obulamu bwaffe ssebo. Tuyanza nnyo tuyanzike Musumba. Neyanziza Oluganda annyonnyodde bulungi naye nina ebintu 3 bye nalabye mu katundu kano. Ekisooka obulamu buno obw'ekikristaayo okulaba omukisa yagalagaana oteekeddwa kutandika na Kristo. Buli lw'otandika ebintu nga obitandikanga ggwe bigenda kukumenya era bigenda kukubeerera bizibu. Ekyaleetera Peetero okwewakana n'abantu bano abaali naye abatume okubeera nga ebintu byabasobera kubanga baabikwata mu ntegeera nga bwe baali bategedde ekigambo. Ne basookayo Yesu Kristo ne batamanya nti bo mibiri naye olutalo lwe balimu lwa muki lwa mwoyo. Yesu Kristo mpaka ng'azze ng'avudde emagombe n'ajja n'abasanga ku nnyanja n'abayita n'atandika nabo obulamu kaakati ate obw'omuggundo lwe bafune enjawulo. Kati bino byonna by'okola eby'ekikristaayo Kristo ateekeddwa okubeera nga y'asooka n'otambula naye. Ekyokubiri waliwo ekintu ekirala Oluganda Majala kyannyonnyodde. Waliwo ebintu lwaki Bayibuli egamba nti ekigambo mukisoma naye kitegeeza nze wadde nga tukisoma ne tutakitegeera kubanga ffe tulina obunafu n'oli nannyini kigambo bakigamba ate ye nga mulala. Kyalabikidde wano mu kigambo kye bayita agape ne Fireo. Agape kwe kwagala kwa Katonda okwagala nga tekuliiko kigendererwa wabula okwagala ekitaagalikika. Kutaliko kakwakulizo. Okwagala okutasobola muntu yenna kubeera nakwo. Kubanga okwo kwe kumanya nti ono ajjeeyo ejjambi agenda kukutema. Awuliriza? Naye n'osigala nga ne bw'aba akugiddeko omwana w'obulago n'osigala ng'ogamba nti ono ye muntu Katonda gwe yatonda tuteekeddwa genda ffenna mu ggulu. Awo tewatuukika. Era awo
Peetero mu maanyi ge kwe kukwata ebitala n'ajja alwanira Yesu Kristo n'amugamba nti biteeke wano. Gwajjeeko okutu n'akukwata n'akuzzaako. Okwo kwagala kuli waggulu. Kati Yesu Kristo abuuza Peetero, onjagala mu kwagala okwo? Nanti tuli waŋŋamba nti ogenda kunfiirira. Naawala, onjagala mu kwagala okwo? Ono Peetero okwagape. Peetero ng'amuddamu nti nze okwagala kwe nninawo Mukama wange kw'omanyi kwe nnina. Bakuyita Fireewo. Yenze nkole ntya? Kati abantu abasoma ekigambo, basoma ekigambo nga ye agape. Naye nga bo bwe baba balengejja bakoma ku Fireewo. Kye bakola nga beeterawo ebikomera ng'eddiini zimeruka. Kubanga okwagala kuno oba Katonda gwe tuyigako oba gwe tukkiriza, ye yakola mufu okutuwa amaanyi. Mu bufunze ekyokuyiga ekiri wano ekikulu, ebintu bya Katonda ng'onaabitegeera. Kkiriza Katonda akukulembere ojjewo ekintu kye bayita self confidence. Ekyo kisalendalinge alina ekintu kye yakozeseza n'agamba nti tulekedde okubeera n'ekigambo kye bayita humility. Humility oba mu Luganda kyeki? Bwetowaze. Kubanga ebya Katonda tewali woyinza kuwandawana, tolina woyinza nabikolako kubanga Katonda ye Katonda. Therefore Fireewo kyetuli kyetusobola. Agape wowe agape okwagala okwo oba Katonda buli waggulu nnyo, buyina amaanyi mangi, twetaaga kuyambibwa Katonda atuyambe buyambi tubeere bakaka. Ate kyakikola bukozi ng'oli mukakkamu. Kakati ekyokusatu Esa omusomba nga ofunzamu Katonda. Nga nfunza. Twetaaga okumanya nti bwe tutambula tulina bannaffe be tutambula nabo era boonoonyi. Yes. Bwe tunaakitegeera ekyo nakyo kijja tuyamba okubakwatirwa ekisa nti tebalina kye basobola. Bw'omala okubaako ky'otegedde omanya nti noono bambi atagala butagazi. Ajja. Katugende ffenna. Kubanga singa si ekyo Yesu Kristo teyandigenze kunoonya Peetero ku ttale n'amuleeta n'amala naye emyaka 3 n'amaliriza ng'amaze okuteekateeka abaana be. Ate Peetero n'akwata abaana be n'abatwala mu nnyanja. Ate era Yesu n'addayo n'anoonya. Naye ekisa takyuka. Kati naffe ayagala tubeere ng'oyo tubakwatirwa ekisa. Nina akantu ke nasomye ne kankola bulungi nga kagamba nti the test of Christianity is not loving Jesus. It is loving Judas. Nti okukema okugezebwa okukyasinze okuba okunene si kwagala Kristo oba kubeera ng'oyagala majala mukwano gwange kubanga ebya Katonda alimanyi tetuteekeddwa mwagala. Olina kunoonya oli Yuda omuli w'enkwe oyo gw'olaba ng'akusoomooza awe wali tesiti ennene. Kati wano Yesu Kristo wuti lwaki tumwagala netumufiirako? Tumulaba ng'alina jakka wansi gye tutatuuka n'ayagala ekitaagalikika. Yesu ayagalikika. Ng'oyagalikika Jona. Naawe wenyini oli mu Kristo oyagalikika. Naye tesiti yeyo oli gw'olaba nga mu kanisa ate ffe tujjuddemu ba Judasi. Mukama atusaasire. Kwegamba Peetero we are looking at the conclusion. Kutegeera Yesu wonzika oli mukakamu kyensobodde oyiga omuwombeefu kigambo self distrusting nga tokyeteeka mu bwesige nga gwe wejjamu obwesige and you trust Jesus. Ne weesiga Yesu. Katugende maaso ate twetegereze okuumira amaaso go ku Yesu. Keeping your eyes on Jesus. Kino mu butuufu ddakiika 2 kubanga kiri synonymous ne ku kye twakatunulira. Musumba gw'oba otuwa nsonga eyo ddakiika tukoze 2. Sebo kakati okutunulira Yesu. Okutunulira Yesu n'omukumirako amaaso alina ekigambo ky'agamba abatumi. Kyoza musumba nga tonaba kukisoma kansooke nsome ennyiriri zino. Yokaana 2:1 olunyiri olwa2 otuuka ku 2. Peetero bwe yakyuka n'alaba omuyigirizwa Yesu ge yayagalanga agoberera. Era oyo yagalamira mu kifuba kye ku mmere y'ekyeggulo. N'agamba nti Mukama wange ani anaakulyamu olukwe? Awo Peetero bwe yalaba oyo n'agamba Yesu nti Mukama wange noono aliba ki? Yesu n'amugamba nti
bwe njagala abeerere abeerawo okutuusa lwendijjira abeerawo abeerewo okutuusa wendijjira ofaayo ki bwe goberera nze omusumba oba otuyambako tugende mu maaso. Yesu yagamba gwe ebiri tebikwatako goberera nze follow me nze business. Agamba nti amaaso go togateeka ku muntu mulala kubanga kati Peetero wano ayina ebintu ebimusobedde. Ayinza okuba nga akyogera na mutima mulungi naye alayika ayinza n'okuba nga akyogera mu fireo gwe twogedde mu buntu kale nzi naye ate ono abadde mukwano gwe ate omulese naye gwe okyusibwa ye agenda kubeera ki. Yesu yamuddamu ng'amuga nti ebyoyo tebikwatako. Oyogedde nnyo ku nze obuliridde nnyo naye bali nga tobabuulire. Ebyoyo tebikwatako olina omugugu ogugwo ogwokwetikka. Bwe kyoba okola tunuulira nze. Mind your business. Yes. Kati tulina bwe tutunuulira abalala era Yesu yakyogerako taata n'agamba nti mwe Bafalisaayo mmwe Basadukaayo mumala obudde nga mutunuulira akantu akali ku munno akajunja akali mu liiso lya Yonasaani. Teyanaabye maaso yageregeza teyasaniridde teyakoze bino naye nga naawe onaddayo mu mmirayo nga naawe oyina agazibaagago. Kati kyakugamba nti gwe tomeasuringa abantu kusinziira ku standard yoba gwe bootuuse. Tuyina standard eri emu Kristo. Kati buli muntu yenna yeetaaga kugenda mu Kristo n'akubamu bw'ati amaaso. Bw'amala omukubamu n'ategeera nti bulijjo mpewuka bulijjo situukiridde. Naye bw'onaatunira Jonathan ojja kumulaba nga esitaayi ekyami nino yakulira waayo abandi bagisibira oludda wa ni lwaki tasanirira bulungi kubanga gwe standard eyiye ogipimira ku gwe. Kati gwe weekwate mu bulungi bwo mu maanyi go mu busobozi bwo tunuulira ani oyina okwagala gende wa Kristo otunulire Kristo ojja kulaba nga olengejja. Oyina bugagga gende wa Kristo otunulire Kristo. Kati agamba kimu follow me look at me ebisigadde bindikire. Towuliriza wa besi towulira wa tena abo baleke wa soprano gwe jange wange naye tunulira chorister. Abavubuka bagamba nti oli Yesu mataba ng'otunula mu butunuzi bw'oti ne gakumira kubanga tewali n'omu ayinza mutunulira n'agamba nti nze nvuddeyo nga Kristo naye anso kwegamba naye aneewuunyiza taliyo. So mukwano gwange atulaba tuli mu kuwunzika ebikulu bye tuli mu kulaba mu kitabo kino nga tuwunzika tulabye ekyobukakamu bali bwe yasigala ng'oli mukakamu kakasa nti amaaso go gatunulidde Kristo. Gya amaaso ku bantu gya amaaso ku mikwano n'eŋŋanda gya amaaso ku bantu ab'ebitiibwa bonna olaba muno bakimuwadde n'ogamba maama ate nze tunulira Kristo naye ayina ekikyo kyakutegekedde. Amen. Katugende ku musana guno n'ekizikiriza light and darkness kubanga kibadde kimu ku bintu ebiri contrasting mu kitabo kya Yokaana. Yesu agamba nti mutunulire nze musana gw'ensi musana guzze mu nsi beeko kimugamba abasumba bange ku nsonga ezo. Yayogedde ku musana ogwajja akwadde teyatandikiddewo okutuwa gwe gwani yatugambye omusana ogwajja mu kizikiza ne kigugaana n'atuwa omukisa okumanya tubadde ennyiriri nnyingi naye n'atuwa omukisa okumanya omusana ogwo gwali ani. Atuwa illustration naddala ku bantu be yatuukiramu Abafalisaayo Abayudaaya naye ne balabika nga bamugaanye newankubadde yalina n'ebikulu bye yatuukira mu bunnabbi bwennyini abannabbi abasooka bwe baawandiika but they rejected the light newankubadde baali babimanyi. Ne kirabika nga tebagaanye bugaanyi ye yekka kubanga yagambye nti nze musana wonna wembeera mbeera musana naye ate nze sireeta byange naye byendeeta bye biva waggulu eri kitaffe. Kati bw'ogaana omusana guno oba bw'ogaana nze togaanye nze nzekka ogaanye naani ne kitaffe oba ogaanye eggulu lyonna. N'atuwa ekyokuyiga nti Yesu Kristo yali reflection eri eggulu ye yekka asobola tewaliiwo kintu kyonna kisobola kunnyonnyola obwakatonda okuggyako Yesu Kristo
Kyovola batugamba amaaso go ffenna tugateeke ku ye. Tebwe tuba bakupima oba okutegeera obwa Katonda n'ebyeddiini abakugu b'eddiini njagala kubategeeza tuba bakubitegeera Yesu yekka yasobola okutuwa reflection entuufu. Kyovola omuntu bw'aba alina ky'anaakola oba kusinza oba kutambula kw'engeri kutya oba okolagana n'abantu oba kusonyiwa oba okwagala okwenganiddewa Yesu kye kipimo. Lwaki? Kubanga ye alina reflection eva waggulu. Kati ye bwe tumusoma wano mu kyawandiikibwa tumanya yatambula atya yakola atya embeera ze zaali zitya. Bwe tufuna ku ebyo olwo naffe tutandika okufuna ku reflection ku musana ogw'eggulu ssebo. Ekyawukanye ne Kristo kizikiza Yesebo. Kendeko Era mbadde njagala kwogeramu katini wano nti olw'okuba tuzaalibwa mu nsi nga bwe yayogedde mu Yokaana essula y'omunaana nti tuli ba sitaani tuzaalibwa eno. Kati ekituufu kiri nti tuzaalibwa mu kizikiza. Naye okubeera n'amaaso agalaba Katonda ga lubindi ezisobola okuzimbulukusa ne tuva mu kizikiza ne tulaba bamuyita Yesu Kristo. Kati atalina ga lubindi zino nkozesezza kigambo ga lubindi kubanga kye kitegerekera ku muntu atalina site nnungi oba oli awo alina longo site oba ali short nga talaba bulungi. Teekeddwa kulaba mu ga lubindi okubutagwa mu binnya. Otherwise oyinza okulaba ekintu naye nga tolaba. Mu bufunze okutegeera ebya Katonda oba okutegeera Katonda omuntu yenna ali wansi w'eggulu yeetaaga okutunuulira mu ga lubindi Kristo. N'otegeera okwagala kuli kutya n'otegeera ekisa kibeera kitya. Ate si kutegeera butegeezi naye alimu ateera amaanyi agayingira mu ggwe ne gakugyamu ekizikiza kino n'ofuuka omuntu ategeera Katonda nga si byakukaka naye ng'okaba bukaabi maziga. Ebibadde bikukaluubirira ebikuzibuwalira n'olaba nga bizibu ne bifuuka byangu nga kyekola bwekozi kubanga ye gemaanyi kyava agamba nti tewali n'ogo asobola okujja ewa Katonda nga tayise mu nze. Kati galubindi entuufu Yesu Kristo ogwo gwe musana gw'ensi ataguliimu gwe togaana. Oyinza okuba ng'ogabira abantu emmere ng'oyamba abantu abanaku ng'oli bulungi bakwogerako bulungi ku kyalo ekyo weebale naye agamba ekizikiza ky'otambuliramu ogenda kugwa mu kinnya. Nkulaba Musumba mu bufunze ekizikiza light and darkness. Light ye Yesu Kristo musana gw'ensi. Tuteekeddwa kwambala Kristo tulyoke tulabe Katonda. Tosobola kulaba Katonda nga tuli mu Kristo Yesu kubanga ye kyekipima kye tulabiramu oba kye tugezaamu ebigere byaffe ne tutya ne tuggwawo ne tukaabira Katonda nti tusaasire nze alina ebibi. Olwo Peetero amaze okutunuulira mu Yesu Kristo yennyini. Oli yali ali mu bibye galubindi ze yali alabiramu nsobola nina amaanyi bulijjo omuvuba era yamugamba nti sebo Peetero sokoleke obadde muvubuka wano ng'okwata emitimba n'ogenda n'okola bino naye ne bonna amala okwambala galubindi zange bajja nakukwata bakusiba emikono bakutwale gy'otayagala otuuke n'okufa ng'oga nti munziti kubanga kaakati oyambadde galubindi eza Kristo n'ebikukozesa ebyo si maanyi go si kawunga si mubiri si bino ebyawano wabula bya Katonda. Amen. Atali mu Kristo tasobola kuyingira wa Katonda. Weewaawo. Mukama ffe tumwebaza olw'ekyo. So mukwano gwange atulaba tuli mu kuwunzika ekitabo kino ekya Yokaana naye nga point eyo nkulu nnyo ey'okutegeera nti Kristo gwe musana gwokka gwe twetaaga era wabaayo eddiini oba enzikiriza ng'egenda maaso n'okuwagira ekintu ekyekizikiza ebivudde ku Yesu. Ano nze njagala n'okuyisizaawo kano. Yuzi nalabako eddiini ennaku ezo yayimirira ega nti yeewagira okugatta omusajja n'omusajja. Kitalo. Omusana gwa Kristo oba gwawunyikanyeeko gwe kati nga tugaa light and darkness kati gwe oba ogudde mu darkness. What do you claim to have the light of Christ? Kati Yesu ayagala abantu kituufu naye tabaagala basigale mu kibi. Kale bw'oba obagatta oba obanywereza mu kibi then oba oyawukanye naye. Katuwunzike n'ensonga eno. Wano theology nange namwewunyiza. Olusiyologi olw'abaavu nani? N'olwawansi. N'olwabiro. Waggulu ne wansi. Abali wansi be baliwa. Kansookera awo kanvire mu negative. Abali wansi. Okusinziira ku kitabo kino ekya Yokaana abali wansi be baliwa. Abava wansi. Abava wansi
Ko waliwo avudde waggulu. Kansoka nsoma olunyiriro ndowooza bakadde ba. Yokaana essula 8 waliwo wano obubaka Mukama waffe bw'atutegeeza ababulizi b'enjiri. Tutandikire ku lunyiriro 28 n'olwa 29. Awo Yesu n'agamba nti bwe mulimala okuwanika omwana w'omuntu ne mulyoka mutegeera nga nze wuuyo so nze siriko kyenkola ku bwange naye nga kitange bwe yanjigiriza bwe njogera bwe ntyo ng'oli eyantuma ali nange kitange tandekanga nzekka kubanga enkola bulijjo byakola ki byasiima. Esebo. From the above and below. Aba abava wansi be baliwa dili n'abava waggulu kakati naye ava waggulu bw'oba osomya akatundu kano physiology nalabye physiology ku katundu kana Wednesday alina ebigambo byasooka nabyo byagamba bwe biti omusajja eyajja ng'ayagala awonyezebwe omwana waawone yajja n'endowooza yeeno era omunyonyozi atandika bw'ati aga nti this man came to Jesus the light of the world. Yes. But he had made up his mind to believe only if Jesus healed his child. N'alyoka agamba, we conclude we could say this man's theology was of from below. Ye yajja ayina endowooza eyiye nti mpaka nga amaze okuwonya sijja bikiriza lwe ngenda okukkiriza nti asobola. Kugamba ina ebirubirwa bye. Kaakati waliwo abantu abajja ne theology oyo oba n'okukkiriza okwo nti visa. mpaka nga kino kibaddewo ebintu ebisijja bibaawo. Entegeera y'ebintu efaanana entegeera erimu nti Katonda amala kukola kino ndyoke nzikkirize agamba nti si kituufu kubanga agambye nti oyo ali biro ava eri mu ggulu oba ava waggulu agamba akkiriza kubanga ebya Katonda okubitegeera kikwetaagisa kumala kutuula ye n'akola omulimu mu ggwe kubanga ye Katonda mulala ku ggwe. Kugamba enkola ya Katonda ekintu kiva waggulu nga kikeno gye tuli ffe ne tukikkiriza. Tetukitegeera wabula tukkiriza bukkiriza. So si nti kive wansi nga ffe nga bwe tuma ye Katonda yaba atutegeera nga ffe bwe tutegeera. Yesu yagamba bwe mbamba mbayigiriza ebya wano ku nsi ne mutakkiriza bwe n'abayigiriza ebiva mu ggulu bwe mugenda okutegeera. Yesu n'agamba in fact nga kiraga nti ebintu eby'eggulu byanjawulo nnyo n'ebyaffe. Bwe tutegeera ebyaffe bye bino bye tumanye bya bulijjo bw'ompa kino bw'okola kino nga nkuwa kino wa wenfuniramu ebya Katonda tebiri bwe bityo. Kati alaga nti theology wa wano oba entegeera ya wano bwe tunaagikwata tutulowooza nti mwe tugenda okutuunya mu gaalubindi ezo tutegere Katonda tumaze okugwa. Ate by the way amadiini agasinga we gagwa. Era yensonga lwaki obuuziza nti lwaki basoma nnyo oba tusoma nnyo Bayibuli naye tumaliza nga ate mu kifo ky'okumutegeera tutaddewo ddiini yaffe kubanga theology gwe tuyigiriza ne mu institutions zaffe tava waggulu wa wano magezi ga nsi. The man is understanding of God. Logic tukozesa logic reason philosophy ne ideologies ze tuyina okusinzira ku gundi nga bwe yakola bw'ati kati awo kivaamu ekiti ku Katonda tebikola. Kati theology ono wa wansi. So balina n'ekyayagala okugamba tumukunzi kabannange era yagambye nti waliwo akatego omuntu kagwamu ekafaanana katya nti ye abipimamu n'ateekawo amateeka agenda okulaba nga kino bw'akiteeka mu test tube kino kyekivaamu ate bw'oddira ebya Katonda n'obisa mu test tube tebikola bulungi. Omukyala w'emyaka 4 tasobola kuzaala ekyo tekisoboka maaso g'omuntu n'ate maaso ga Katonda. Bw'oba okozeseza ebiva ewa Katonda yazaala era bazaala bangi Bayibuli omukyala tasobola kufuna lubuto test tube yo tekkiriza n'ebirala bingi nnyo amaaso g'obuntu gabipima akatego ne kakagwamu ak'okubanga obunafu bw'omuntu bwe bazimbiddeko okukkiriza nti amateeka gaavaawo tuzira ku musalaba yayogera bw'ati ne bw'ati ne tutaputa Bayibuli. In fact yagambye senga tuleka Bayibuli ne yeeyogerera yo yennyini egenda kubeera omutapusi. Okay, that's the above understanding. Naye senga twagala okutaputa Bayibuli n'endowooza yaffe
tujja kuvaawo nga tulina okubula kungi. So kutegeera Era yagambe nti theology from below sets rules and standards for God and his world. Boba his world. Katonda twagala kutegeera bwe. Boba teekawo standard ne rules kati ye Katonda je yenyige mu buntu obwo. Afetingemu theology wano wansi. Fe tubeera ne conditions. Betwagala Katonda agwemu. Aye yenyigemu afetinge tulyoke tumutegeere. Kati ate nga ye Katonda munene nnyo okuyingira mu mutwe gwo n'afetingamu. Kuba kati theology wafaaga. Ayinza ogwabya. Majority balowooza batya. Tegedde sebo. Sande wekibanga bonna kwe bawumula. Bayinza okukyama bonna. Lwaki abantu abangi bwe bati babeera nga be bali ku kifugo. Olaba abantu Yesu ayinza Katonda ayinza okuzikiriza ensi eno. Oteekawo ekikyo ye Katonda gy'akole ki? Agwemu. Afitingemu. Nkiraba. So mukwano gwange atulaba mukunzika twagala kugamba nti bw'obeera ng'oyagala kutegeera bulungi ebya Katonda omutwe ogwange n'ogugwa n'emitima gyaffe tugenda sembeyo n'amaaso abiding in Jesus begamba kkiriza to empty yourself weewunzike weekenenule ogaye Mukama kati you feel me kyenva njagala kanisa gye tulimu kanisa ya Kristo nti n'obukulembeze from okuva waggulu ebintu bijja bikkawaki wansi era gyovola nti bwebaleeta nti tugende eno kale gwokukkiriza gwogatulumbe oli alina kiryaga nti alo nti bategedde wano wetuli nti bino tebisoboka ontegeera sebo ne system ndowooza ogiraba from above to below not from below to above tekisoboka okitegedde Mukama ffe yebazibwe katunzise mukwano gwange twandibadde tumalayo bingi bulijjo ebiwooma biggwa bikola ki byokya naye tubakubiriza to abide in Christ kubanga tutegedde nti ye Masiya wano statement from Teachers Edition kagambye nti the quality of abiding in Christ conveys the idea of intimacy and permanence. Omuntu gwe twogerako agenda okusigala ng'anyweredde mu Kristo yoyo asigadde n'omukwano gw'ekimmemmette mu Kristo ate mu kiseera kye kimu ng'agamba fe okufa kwe kuli twawukanya permanence kyekitabo gwe mulanga gw'omusajja ow'ekitabo kino ekya Yokaana essuula eya21 oba empunzika y'ekitabo kyovola bulungi lugambye nti oyo ye muyigirizwa eyategeeza bino nti oyo ye muyigirizwa ategeeza bino n'awandiika bino naffe tumanyi ng'okutegeeza kwe kwa mazima nate waliwo ebirala bingi Yesu bye yakola nabyo ebiwandiikiddwa ki nabyo bwe biwandiikibwa kinnakimu ndowooza nti n'ensi zonna bitabo ebyawandiikibwamu. So the point is byonna byonna nga tumaze obisoma kusigala nga tuli banywevu mu Mukama waffe Yesu Kristo. Muganda wange tugenda mu ggulu tuyingira 2:25 naye tugenda mu ggulu. Sigala ng'oli munywevu mu Kristo otya ng'onyweredde mu kigambo kye. Sumba tuweereye essaala tetugenda gandi essaala ey'enjawulo ndi kubanga omusajja ono olina otuweerayo essaala okuvannyuma okuteekebwako emikono. Essaala gye tusaba otuwe kwe kutegeera Yesu nga bw'ayagala tumutegeere mu kigambo kye. Ekyo kye tusaba. Katwewombeke tuweeyo okwebaza n'okusaba. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna tukwebaza olw'okutukukusa okutujja mu mwaka guno bwe gwatandikira mpaka kaakati nga guggwako. Tukwebaza olwa byonna by'otukoledde bye tumanyi ne bye tutamanyi. Tukwebaza kubanga otusonyiye nnyo mu bunafu bwaffe nga tulina theology owa wansi wano naye n'otugumiikiriza nga tulina obuntu nga Peetero bwe yayina nga twekalakaasa nga tetulina kintu kyonna Katonda wange kyetukumanyiiko wabula Katonda waffe nga malala na butasiima na butajja ku bigodo byo bye bitutawaanya. Tukwebaza kubanga ate era okyasigadde nga Katonda atwagala. Tusaba nno kitaffe otusonyiwe era otusaasiro ebibadde omwaka guno ebiganye obitusonyiwe kati ate otuwe
amaaso otuwe amaanyi otuwe Katonda wange okubeera ne kibayise humility okubeera wabetowaze nnyo tusobole Katonda wange okukukkiriza okukola mu bulamu bwaffe tuleme kuteerawo nkola n'amateeka gojja ofiitinge mu bulamu bwaffe naye tukkirize kitaffe okole ekisingako obulungi tusaba nno Katonda wange omuddu we abadde awolaba lesoni eno muwe omukisa buli kimu kitaffe kye tubadde tuyiga kikole amakulu mu bulamu bwe ate naye agenda akigabaneko ne banne naffe ababaddewo wano tuwe amaanyi okuva kaakano tweyongere Katonda wange okubeera mu ggwe tuleme kubeera nga abafalisaayo abaasomanga ekigambo naye ate Yesu n'ajja ne bamugaana tusaba kitaffe tusome ggwe era Taato tuwe amaanyi okutambulira mu kigambo nga yeggwe wennyini tuleme kweteerawo bulombolombo ng'abafalisaayo baateekawo erinnya ligulumizibwe liweebwe ekitiibwa n'ettendo tusaba kitaffe okuma abaana baffe okuma amaka gaffe okume bakyala baffe okuma abantu baffe n'ekisinga omwaka 2025 gubeere gwa ssanyu gubeere gwa mukisa bw'olikomawo tugende ffenna mu ggwe tukwegayidde okutamu Yesu Kristo Mukama waffe amina weewaawo amina so tuyanza nnyo mukwano okubeera nti obadde naffe okuva gye twatandikidde paka gye tunzikidde mbadde ne basumba bange musumba Yobu Kimbugwe district pastor wa Kikajo ate ne muganda affe musumba Majala Joseph okuva eri e Busawula nayo district yemu eya Kikajo twagala kubaagaliza sabato ennungi naye mu kiseera kye kimu n'okubaagaliza 2025 ow'obuwanguzi.